Basabo ne bannyabo kamba njulire aba Tumo Job Agency. Oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda. Wekwate bannaffe aba Tumo Job Agencies. Era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala. Banking agents, bakashiya, secretaries, badriver, abasomesa, bamakanika b'emmotoka ennene, mobile money attendants, office attendants, abakola mu hardware, abakola mu betting, school matrons, abakola mu farm, private guards, cleaners, neighbor housemaids, nga kw'ossa n'emirimu emirala mingi. Era nga mu byonna beetaaga abo abaasoma ssaako nammwe abataasoma mwanirizibwa. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 4 55 oba 0778 55 61 osobola otusanga ku ofiisi zaffe erina Tete ku luguudo oludde Makayi. Todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Tumo Job Agency. Chotera Film Productions. Atena tulesa kapya. Chotera Film Productions balese, Chotera Film Productions balese. Gumpenja. Tulesa sinema ya feyo mulembe ate tandika obutandisa katundu akasooka. Era no bagiyita Gumpenja, omukwano Gumpenja. Tosibwa Kisamu Kapulu, Duncan Katala, Sali Robert, Namuli Olivia Chemuhendo temusibwa naye tugenda maaso. Ronaldo Musiru kano tukatandise. Era no bagiyita Gumpenja. Bampita Production ensajja production y'abagave vijje mu kibi ku Mike nze nkuleetedde. Era genda ku YouTube yaffe emanyiddwa nga Chotera Film Productions. Yegenda okubanga kwosanga sinema zino zonna. Ojja okusanga Gumpenja, ojja okusanga Taata ku buko, ojja okusanga sinema endala ez'omulembe, Omusambwa n'ebirala. Eno tugitandise Gumpenja. Tuli ku episode esooka kanono ka butundu. Production designed by Duncan Digital Studio. Era nga Sekito Thomas ye yali ku kamera. Kakati Gumpenja tugitandika tutya? Tutandika n'omukulu amanyiddwa nga Sali Robert ku mabbali. Ali wana kipoyepoyemu bamukubira essimu. Tuli ku episode esooka Gumpenja. Abali waka musajja amupangisa mulungi nnyo, bamukubira akasimu apoyepoyemu. Bali ku mizigo zirata Samu Kapulu. Samu Kapulu eno togisibwa etandise. Gwe nayiba namba 2 avuddeyo n'akawunga ke. Lwaki otake bafye ku mulamu gwange? Kikyawo tuli ku mizigo. Namba 1 bale namba 2 yengalo zo nyonjo. Nayiba alesa akawunga kagenda kulya naye talina maziga naba mu ngalo. Kati anaba mu ngalo. Anaba ngalo etandise Gumpenja. Eno sazewo n'okizoganya kumbe ne Robert tali bulungi. Nayiba si mu bubi. Oguleyo mpaako. Kakati gwana oguleyo mpaako. Si mu bubi tetuganye naye yiyo mpa. Ze kimanyi ogenda tteri. Kuyokulya ne weesomba kati buli kyonga tonneebuuzisa. Ne baba yange yaguze sente zizo. Oba saaguze oba naguze sente zange. Firimu eno entandika bagiyita Gumpenja. Tuli katundu akasooka. Ebyokulya bikutuusizza. Nene ebyokulya bikutuusizaawo. Katonda wange kankuwe n'ekyokunywera edda. Kwata aleese jaga namba etandise eno togisibwa. Tuli katundu akasooka Chotera Film Productions be baleese. Ate era ku YouTube channel Chotera Film Productions wogenda ogisanga. Birira kankuwama. Kumbe Robert naye embeera si nnungi. Yali agadde ali ekawunga kano. Agati kanakutu. Naye olabye nayiba engeri gy'anaabyemu engalo kuli akawunga. Aya basi nakyuka nadda n'eri kumbe nannyini kawunga kimunyiiza.
kano kamanyiro ina mu nyumba sisi kyaketaaga nanyini kawunga anyize badde mu kyali wange Dumba Robert omu ku magezi nkuwante mmere yange n'okyuka nkuwante kawunga kange n'okyuka n'onkuba omugongo kako nga sikukyuka sala kwensinikira bini basi kawunga kalese obuzibu Uganda etabuse mpa kawunga basajja bakulu balwanira kawunga ye naawe sigaze sowaani namujjanga kiso ekibunga ekibadde kitulumiza era kulya mmere yange olina wetuuse naye tomanyira gikokuleyo bapangisa neiba ne neiba firimu etandise gumpenja kasiteera nze mbulemmere luli bwe wakyaza nakyejwe aliko emwayokayoka emnywa buugi egenda maaso kati ate bwagipakira akawunga nasigala nga ayogera firimu eno egenda maaso neiba ono kumbe alimu engalo neiba nengato eno yandintuuka yalidde akawunga kange kabwerere nengato tentuuka yagenda ng'olwokuba siinanga nakyo egyo yagenda nga tirina ngato nfunye gyoliyiye banansanga edda tugenda maaso enetandika tuli katundu akasooka nakano kayidde naye ddala akawunga kano kayidde kumbe akawunga kabisi ate kamala okudduka kama ule nakirire emanga akiridde mu kabuyonjo etandika bagita gumpenja tugenda maaso nene y'omulembe YouTube channel zireta kawanga Dankani Kataala kumbe omu ku bapangisa bawano eno firimu etandise tegenda kuggwa naye ali bubi Kataala who's this one nyamba who's this one akawunga gokajewa kawunga jangu nze sagala bubbi naiba ate muliba namwe bubbi mutwala wala akawunga okajewa wano awunga gwe yaketeddewo obanga keketaddewo basi ekyo kibuuzo lindako todduka olwakalyako ne kamulumizaawo olubutombu sigenda kumala budde Kataala leka nkubuli Kataala nze ebyokunziba basaagala kumanya nakali akawunga kange nva mu ttooyi simanyi wake kanumiza n'olubuto ate gwe kwensango bba kana leero kazinga ongoye zange zonna zayirika ebituli waka ulira Kataala ayina ddiiro bano baneiba ne baneiba bapangisa namba emu ne namba bbiri namba 3 firimu etandika nfunira ku ngoye nina deeti leero nina ekyana kiwala kyengendo kisenkana leero naggala ebuwe laba ozemu owino kakati bwana Kataala nga wanoze muowino oze mu kinyolo bwe basuubula nina nezanudde abadda nkuwe kuki fitingi nina myufu nina za bulaka ye neiba oyo alina buli kika kya lugoye kati efirimu yiino etandika gumpenja bulamu soko tambule mutulabi totambula nga agenda okuyoola ebisasiro naawe tambula bulungi naba olugoye lunakunyumira n'omusiru yandiridde akawunga ulira ate nsi sirina ngoye ulira mulaba ayambala engoye ulira Kapuulu kakati Kataala bajja okusaba Kapuulu engoye Kapuulu yagenda wa namba 2 wa Robert yandiridde n'akawunga kange kakati ate mukwano gwange ayagala engoye kamuwe engoye ze naye asasulira akawunga kange akimanye egenda mu maaso ejja kumendegera oli akawunga kange sebuuvu mwogende Kataala ajja okunsaba engoye okumwazika neme kumuwazizo mbandika ekyo kyamu tegenda mu maaso firimu eno nga tanoonya ngoye mu nyumba etaliiye gino tuli ku mizigo nabaafu zituuka okumpulira wansi w'ekitanda tekitegeera mwana kinzizizaayo obukya kumbe Robert ali eno ezange yesali Robert kati agamba mbw ajja kukomawo okugyayo ngoye kumbe ewaka ayinayo omuntu anoonya engoye zaagala okwazika neiba Kataala firimu yiino
zizino yayozeza naye abadde azirabidde ebweru ate enkuba eyinza okwagala okujja kati ayagala azijjeyo nalidde nesowaani nenzeerabira ono olumuwulidde n'ayingira ekikumi abadde ng'eyakazuukuka twabiguze bw'okimanyi tekiwunga kyo kinumiza olubuto wakiguze kubanga nekanziguddewo omanyi nkwesiga kati agenda okujja nga ennyumba ye bagitankudde esiga nze sirina buzibu kubanga olaba nayimba bw'oyogera ku ekyo kituufu kapulu ayogera ewange nendeka nga waggule okimanyi nti ono tulinawo emmese ensomba byuma n'ensomba bigoye eno bwesaba eno bwedde eno waliwo ogumese ogunene gusomba byuma ne gusomba bigoye obadde okimanyi tandikanga okuyita n'ekikyo kati wano yita n'ekikyo nsomba byuma leka nenva newano kenva ne wano tebansanga neiba lindako oyingiddeko ewange emmese obwedda mpuli akantu kaliyo kefurukuta basi emmese obwedda efulukuta lindako neiba mugamba tonsirwalirako okusirwala mbadde manyi nti muntu taba na magezi ekyo nakakitegeera oyinza otya okuŋamba neme kusirwalirako kitegeeza sitegeera kikyebadde ntegeeza badde nkugamba kyolina amagezi basi naye kapulu ono alabika aliko wayo enkyamu ate nkugamba olina amagezi awo nno mbadde manye engeri gyokera okunvuma nga sirina magezi oba gontutte mu kabuyonjo ng'olubuto lunnuma ewano walabika waliwo omubbi si kaaki waliwo ensomba bigoye mpulidde agamba naggala okumba oli alingiza neiba atogala kati agala omulemesa okugala jankubulye neiba sookojja nina kyenjiyiza kati engeri gye tubeera ababiri wano ng'ate ebiseera ebisinga nze mbeera waka katuwulira emmese eyo enzibi olaba otya nga ngikutte genda ku mulimu manya nti olese neiba awaka emmese ngenda gibaka kibaddewo nga fena enzigi tuzireka bwezi namanyi kyoba onkolera tolwaliro gwe nga bwogenda osigala ewaka sikia firimu nye ekintu ekyo ekiseetula ebintu byaffe emmese busiisi bungi wano obusiisi bungi tulira firimu gumpeja enetandika katundu waliwo n'akasisa akali olubuto yalabye emmese gye bayita siteboni ng'erina lubuto ye yabadde etwala ensawo ya neiba firimu yino kati salinga agenda sali robert ageeka nga tavaawo ondeterayo ekindazi kakati oyo neiba musajja mukulu ayine aŋambye eri mwana muto tavumye kunvuma sikwe kumanyirako bakirokote nabadde neddiiru kataala jangu osimule kakati katala gwe yasabye engoye olubuto olumutwala kaguddeyo alina toyi ye landirodi wawa ne toyi ndowooza zamulemesa okukola enzigi ate bwaba agenda emanju asooka kujjamu ngoye zonna ono ye Sam Kapuulu egenda maaso bagiyita bumpenja kyotera film productions ye YouTube channel kwogenda ozisanga kuliko n'eri eyetabbu endala gye bayita taata ku buko nayo gyeri nayo ya butundutundu genda ogyenyumirirwe kati bwe yavaayo kana akawunga kanumiza olubuto katono ndeko ebyenda ku ttooyi simanyi yagenze musajja mutuufu agenda emmanju amanyi aba agenda kulwana esaati amala gijjamu kati diru yangoye alina mukwano gwennyo kataala yamusabye engoye bambi talina agenda kweyazika kuza neeyi namba 2 kataala alina omukyala ze baanudde ennungi ezitukula ze yajja n'ayanula kuhanga mala zitwala wange kubanga ngenda kubeera nga nze amuwadde ezange mwana nga jjayo ngoye ng'ayingira wuwe bamuyita Sam Kapuulu ke muyita ageeka tugende maaso ze bampita vije mukiyo omugave tugenda maaso munnange gumpenja tuli katundu akasooka production bagave Uganda omugave mukibi ku mike era ng'evudde ku mukyotera film production mwabalina emikolo nabagambye mwekwate Duncan Digital Studios ku kyebifaananyi ebirungi okukwatira omukolo obulungi ennyo
bakafulu okukwata ebifaananyi ebyomulembe era nga be bamu bakwata ne ku bifaananyi ebya firimu eno byolaba era nga tugenda maaso. Kakati tuveeyo tudda ku mwana muwala na muli Olivia uno yeteekateeka ababika alina deeti bana ijogenda neighbor watkulu bannange ng'oliba otyo nedda mbadde ngenda kati sijowa nkigamba nange ntwala mama ngofaana bo tolinga agenda okuyola bino ebyabasite kanso ani akutwala nawe kati mbasinyumye namuli Olivia kyana kiwala kimyufu kirungi bulungi kyeteekateeka kirina deeti kirina gye kiraga panaye ng'onyumye panaye Olivia labayo omanyi abaana ab'obuwala asimula yenna naggwayo efirimu egenda maaso gumpenja tuli katundu kasooka nange mugaye n'agaana ate nga mbadde ngenda genda kyokka nange mbadde mugambye aganye kyokka bannange nange mbadde njagala genda yejowani bwe muba mugenda ewammwe mwemba mugenda ewammwe okulaba babba bammwe nange mutwala nange guno mukisa gwange muleke ngende ku mukisa gwange alina deeti firimu egenda maaso tomanyi twaligenze ffe naze naali badde nkusiimira ku mulamu bw'ontaasiimira ne simwagala ayina gwagenda osinkana naye leero gwe mulundi ogusooka deeti kale asimudde aweddeyo efirimu kegende maaso yesunga agenda wabweru agenda autu ate autu agenda kusinkana deeti kale asimudde yena aweddeyo omanye abaana ab'obuwala asimula naggwayo kati eno wansi nabeera nga akubye sama bwatyo tugende ayeolekede kyotera film productions bumpenja gumpenja tugenda maaso oyinza okulaba nga n'akasajja kagenza okusisinkana nga nako kookya wulire eŋŋambo wano ojjukira erisimu wulire eŋŋambo omukazi bw'atakola ku lugambo tawangaala ngoli tatunuli ate nga twamugamba ate nga twamugamba nti omusajja wali obugere agina twetera obugere nga katunudde awoza mbunyenze nanga neyoleze ngweza nanga oba omukazi n'olugambo baluganda gwe badde okimanyi nti buli mukazi yenna bamuzaalanga mulongo bamuzaala n'olugambo nga mulongo munne ekyo obadde tokimanyi teriyo omukazi ku nsi ya Uganda atali mulongo kubanga yo olugwa bwe kapa omulongo w'okubiri n'amugoberera lugambo Kataala tumulengera amaze okunaaba avuddeyo omusuuka ayagala engoye efirimu kegende baaso gumpenja kuba paasi mbadde nkugololerako kumbe eza neighbors bajjeeyo nga toye yasooka ebweru Kataala yeteekateeka ayina gy'alaga Kataala ayina omuntu gwagenda osinkana olunaku olwaleero firimu yino togira mikono gyo mala kusomesa amateeka gundi engoye zino nzikwazika naye nga z'amateeka nagigula esaati eno nagigula n'obwegendereza nenteekawo etteeka nti wekuba kugyambala n'obwegendereza so si kugipakukira bw'oba otambula towubambaliga kati empala eno bw'ogyambala towubambaliga bambi yambala ng'oyambadde ng'eyi etaliiyo totambula ng'eyiyo owulidde singa nze nyiniyo gikwate empola anti nze nzimanyi gwe nanyini zo tozimanyi lwaki tozambadde zizo ayiwawe ajambala nnyo anaagiyuza tanyumye siye kawanga owaffe ono mwennyini Kataala Duncan nagambye yakulembedde abazannyi mu gumpenja era nga tugenda maaso alina Samu Kapulu empale yange fitting ogenda gyonoona ulira bw'oyambala omutima gwange maama ayiwowe bwalingiza eno kumbe sizize neyanguwa nogenda kubanga agenda mu kyalo yanguwa njagala genda mu kyalo kumbe tayagala nenyini za musange engoye Kataala bamwazise naye bazimubbidde bubbizi kyokka agenda ku deeti ate Kataala esuukayo jimpe deeti endeka nagaziwa gwe legera Kataala
agaziye mungole zitalizize firimu etandise tugenda maaso eno yakubiri gumpenja produced by Duncan Katala tolekedde episode yakubiri bino byabadde mu katundu akasoose Katala yagenda n'asaba engoye ewa Kapulu n'agenda ewa neighbor gye yamubbira engoye naye Katala ye teyamanya nti Kapulu engoye azibbye wa neighbor namba 2 bazambalanga ye gwe bambala omutima tugenda maaso etandika katundu kakubiri bajambala akaaba kati no yangu ogende njagala genda mu kyalo kumbe tasobola mugamba nti yangu ogende nanyini ngoye agenda kukusanga tugenda maaso Katala ate suuka directed by Katala era ng'egenda maaso n'agaziwa obunene buli musangayo gwe laavu erinye laba omusiru niba naye abantu amagezi gababula oba talina magezi nze akuwadde engoye ate ezigwe ogaziyirako tamanyi yenna agaziwa ziringa ng'eziza anaziyiriza ne mukuba tamanyi migo gyagendamu naye n'agaziwa tugenda maaso twolekedde katundu kakubiri gumpenja omutima gumpenja mwalali twolekedde katundu kakubiri gumpenja kino nno kina Uganda kakati tudda eri nanyini ngoye oba ntayimize ntya nga nakatuuka tudda eri nanyini ngoye wangi mukama wange kumbe bosi amukubidde essimu esebo bosi ebintu byonna mbadde nabitereezezza dda n'engoye namaze ddo zigolola kale nkwatako nze keera bukeezi kanzije ku mulimu taata buli kimu kyonna kyonna yakitegese nekyagenda keera engoye yazoozezza n'okugolola kwe kuddako akeere omulimu enkoko agikwate mumwa mwana buli kimu kyateredde kwambala bwambazi kuba byonna nabitegese buli kimu kyonna kyawedde dda kwambala bwambazi bosi ne bwongamba nzije kati nkutuukako bwakomawo ewaka kumbe ano bamugambye waliwo ekimesa ekinene ekiryangoye okutunula ku hanga alina emutunuulira egenda maaso egenda maaso firimu eno mugamba muti abaana baziraba ku YouTube channel yaffe abaana be Saudi Arabia abeyunira channel yaffe bakadama mwena Kyotera Film Productions kati ngayita neighbor ali wana asenyaza mutoyi kumbe jiwunye oyitabirawa nawe kiri kutuukako n'oyitabirayo ssebo okufa oli kulita okwebaka okola ki osenyiza mutoyi jangu kyova wejjamu n'olujja olwo owoomera toyi okusinga ennyumba gyewapangisa amazima okuva nalidde emmere natuuse kati akalimu nkafunye wano basi nga buli dakiika agala okuweta dakiika ya mu lubuto wange naiba olubuto olukulindemu osooka ojje yatugende waliwo wano ekintu ekiriwo kyejaga watwogeremu engoye zizuuse nga teziriiwo ate nga tewaliwo mulala abewaka wano nalese n'ekikomando nesa olesa akakomando eyingira akakomando kamuyingiza kati naiba sooka otuulaawo mu bingi byetwogera tusooke byangoye engoye zange zivudde ku waya nezijja kuhanga bwe zivudde kuhanga zizeewa tuula wali kutempola neiba zino bosi yakankubira essimu kati ngende ku mulimu nkusaba ekintu eki sooka ompe engoye zange kati gwe wasigadde wano nandigambye Katala yazibbi naye Katala taliiwo kale neiba wali badde okakkana nze siri mulungi nnyo mukola lugambo ng'omuntu takakkanye omubbi oluusi si yabeera kugula naiba obadde okimanyi nti omubbi tabeera ku gulawundi naye ng'ate yasomola ng'abali ku gulawundi tetulina kye tumanyi wulira ebigambo naye neiba tubeere bakulu
kiki ekikubisa engoye zange sinabba ku ngoye zo kale bambi zimpe ngende ku mulimu toyola niiginawo naye bankwata mpola okujja nga toyagala kumanya ngoye zo gye ziri soja bamutuze soja bamuna kankubuulire nayiba kanyogere nkyali mulamu ndako yenza ayogera yenza sa sinafa ulira firimu yamuwazise kyokka Kataala yamanyi yagendedde muza neyiba Kapulu egenda maaso olaba kyonsanze ndi mutoyi musanza abba engoye zo ne mulaba n'asooka mpa ogwa jetiri nampa ekigo ze mbadde simanyi nti no yakubako ne ku kigo ky'Abaganda anjodde ekyammeremenya ate Kataala alabika alina akawala kagenza okukisinkana aŋambye agenza agazi wange eyagula gw'obadde okimanyi nti naagenze nga ayagula Kapulu weesirikire kati Kataala alabika abadde tamanyi balalu beera wano vaayo mubamu basi kakati wetwogerera Kataala yonna gyali alina okumanya nti gyawunye dda bw'aba tanaba era kati kyemmanyi n'ebisulo bitandise omusula Kataala wedde kitegeera Kataala si ye musujja kizimusuddemu kyokka kitawooza kati awedde ye musujja basi gumpenja tuli katundu kakubi kirono kira Uganda kyaffe nagambye genda ku YouTube channel eryo movie nyingi kyotera film productions ebina Uganda byonna n'ez'obutundutundu nga zino gyeri taata ku buko genda ogyerabireko ya mulembe nayo ya butundutundu kyotera film productions nayo gyeri taata ku buko kati eno tulaba gumpenja kumbe mwana muwala Olivia gwe yaza okulaba tasuka kubeera Kataala oli eyo yazise nebiwunzika nga yabbye kati Kataala bamulabirako tebamutwala nga ye yazise kesi gyaliko ya bubbi egenda maaso agazi wange yagula fitingi gwe nagaga Kataala simayiro y'abaagula okunyirira kw'abaagula najja n'ayoola emaali kumbe kesi gyaliko ya bubisi yakweyazika pane bebi ng'oluddeyo bebi kapyaki bebi kiri kitya nga weesimudde mwana gwe neetaaga just kutuuka butuusi wooli widde ndiyungalevu ennuma nga kinetagisa bwetagisi kutuuka wooli mwana gwe kulaba netawo nengamba kansokwende alo obwedda ntaawa nengamba nina okujja nzija bakirangaziwa anange ng'onyumye naye nawe owunya bulungi bane ng'onyumye ndi dokita omanyize ndi dokita dokita ali naye dokita olaba eddwaliro lyawali ensambi omanyi eddwaliro ly'ensambya nze nannyini lyo nze nkulira eyo kiriniki gyolaba ennene ayambadde nga musawo bane nfunye omukisa bagenda kati kirungi janjabiranga bwerere yeddeeti jazo sisinkana bane batugendeko waka kati bane ekirabika sente wezi abalwadde nga balwala olaba kati nabano bano abakoba aba Ebola naye eddagala tulirina kakati tulina sente ayoola emaali kumbe tali kugwa kweyazika ayimiridde kugwa thefute bubbi ize thifu mubbi wangoye firimu egenda maaso olaba gumpenja part 2 sekalabako kajja kuntenda butemu banyama mujelako moya ye bino mbuuza byaki sikalabako Kataala bamuguddeko Kataala nyakwadde engoye zange olira okuswala okuli wano Kataala jamu engoye zange laba okuswala okuli wano you know I'm a doctor you know you a doctor jamu engoye zange nawe nswaza jamu
Bubi webazunza ku mizigo yangu wajamu banange Kataala atunulanga atali alaba Kataala bode laba Kataala bode gwe nempale egenda Kataala obubbi bamukwata gwa theft sigwa kweyazika kumbe Kapulu ye yamwazisa amuleetedde ebizibu kale senga abadde amusanze eringa nanaba kuyola maali kumbe maali ayoddeko n'akwata nako bayambula Kataala teri kusaaga naye Robert aba Kataala olengera Kataala jamu ogugere gwenze baswaza Kataala gumpenja party 2 laba bodi ya Kataala baya basajja tuwakula bubi tuwoma ngoye Robert anyize Robert Mwana bya kisiru Robert engoye zirazewa baby manyi bampala anze kuuze engoye baby zira engoye zibadde sikia movie kati zirazewa ati ekiriwe kiri nti nze abakozesa nti dokita simanyi biki ensambya kiriniki yange mujjanjaba aba Ebola nga tusobola gulana ngoye obebiza biki asigazako nga tone ekyenzijukira nengatta eyo ya Robert asigadde mupule ng'oli bwotyo uli oluzungu lwa dokita just know we are going to a boutique we get another clothes so that nyume eyo fitina z'abantu tebakwagala tibagala tunoyambala bulungi okuyambala bulungi n'otonya bajowani n'obalekayo nojjeno ne bambula omusajja n'asigala mupule ne bakuja bebe bibaawo bebe manya nti abantu bawalana kale abo nze nabajja mu kyalo naye balina efitina dokita omukulu babi nkulaba oyambadde bulungi kale webale dokita mukulu oyambadde bulungi dokita mukulu bambi kyogamba laavu ekomye ku ngoye laavu tekomye ku ngoye naye Kataala nedda yambala ate olabika bubi tugende tugule kati kaana kawala kakkiriza nti ono bamuwalana omanyi laavu izibulayindo bambi Kataala bamuwalana azijjeeyo nze sisaaga nzijjeeyo nze Kataala agenda be bali abeewaabwe nze siri weewaabwe saakumanya nakulabirawo nga goli kabejja awo nakulabirawo nga gwe kabejja kyokka no kabejja yalese ebizibu engato zange okimanyi nti akasiro kalina n'engato zange wallahi nsooka kukima ngatto kanzireyo lweze kazimanye olowooza taddeyo naanona pulemu ne si yiye pule yajanudde ku kiyigo Kataala bagenda muleka ng'ali bwerere kazeyo kime engatto bw'anaakizula nti ne pule tewali kangende ntaase Kataala basoose twala mpale na saati bakimye engatto kyokka ne pule si yiye alina omukazi ali ku bbala Kataala akoze atya Kataala buno bagenda mu botiiki ne bayoola Kataala firimu egenda mu maaso ne Robert kiki Robert nakola leeta engatto zange Kataala leeta engatto zange Kataala leeta engatto zange saakumanyira naye mwana Robert nkugolo todda ku ddwaliro kumanyoko gwankozesa kale esaati n'empale mbadde wakusonyiwa naye kati nengatto baziyodde bebi nengatto bazitute ogenda tambula omuntu eyeze bulungi n'ondaga kumbe zireeta Kapulu Kataala ziruse mpulira mpeekera Kataala ali ku ebyo okyali kuweza ku byengoye omusajja pule aginona kuba ulira firimu gwe ne pule bagikima gira wano nze ngenze yanguwa kana akizula nti mu kiyigo wayanuddeyo pule ye ogudde owedde Kataala kyokka munda mu pule temulimu kapandi kati pule ye bagikima ki ekiddeko gumpenja omutima gumpenja mwalali omuwandiisi ye Kataala mwennyini
era ye mutesitesi akulembedde abazannyi kale betuvaayo tuddako eri mwana muwala wuuno kyomuhendo Angel nagambye guwa ebifaananyi alina emikolo oyina kwanjula oyina mbaga oyina pate oyina birthday party oyina mukolo guno ogw'enjawulo wali agadde okukwata ebifaananyi ebirungi ku vidiyo n'okupa ebifaananyi eby'omulembe weekwata digital studio emanyiddwa nga Duncan digital studio eba ekolera buli kimu kyonna eky'omulembe kakati kyomuhenjo enjo ye mukyala Alex Mwesige ono mukinjaje agenda okukola mu Lufula mu Kaleerwe kumbe ye mukiga soko mpe kahaga mukiga mwana bwenyenda nga tompadde kahaga bintabukako nze wafuna mukyala wa mukisa ndi wa mukisa mukazi wani oli musiru wa mukisa nze wafuna mukyala wa mukisa kumbe tabitegedde kati laba firimu bulijjo mbadde manyi oli mukazi wange kumbe oli mukazi wa mukisa oyaga kummanyira ensawo n'ajambula mukinyaja atabuse bulijjo manyi nti oli mukazi wange kumbe oli mukazi wa mukisa watantegedde nze kugambye ndi mukyala wa mukisa maama nyawe ate kamanyira bulijjo manyi oli mukazi wange kumbe oli muka mukisa oli mukyala wa mukisa mumigwa atakitegedde nze wafuna mukyala wa mukisa nolaba ate bwekimanyira nojula okijjamu ebbeere bukumba bulijjo oli mukyala mukisa toli mukyala wa mulukinjaje mbeera mu Lufula nkamula ebyenda mmanyi nkolera mukazi kumbe oli mukyala wa mukisa wulira firimu ono mukiga kati wokozesa Oluganda batalutegeera egenda maaso omanyi kale ffe omwami waffe baba batuzaala batunaza kayaya na buza ne mukinu kakati ffe kyebategeeza otambula n'omukisa kati nina omukisa mukyala wena kyotegeeza ekyo ategeera kitono nga bamaze omunyonyola gunene nkusonyiye ategeera kitono nnyo nga bamunyonyodde gunene nnyo nze olaba mwami zomanyi saagala bukawawa bonna nze obwonabona bukawawa mwami saagala nze era olukwata ejjambiya bwoti n'ogenda mu Lufula nze nga nkola byange ensinkane mukokusatu bwete gumpenja ekitundu kibadde kyakubiri kyotera film productions bebakutusaako era nga channel yaffe eya YouTube eri kyotera film productions nze bampita omugave mukibi Uganda okuva mu production y'abagave bijje mukibi zibadde nkutusaako tujja sinkana mu katundu akokusatu nagambye kano ka butundutundu ate nga tulina ku season esooka season 1 episode eyokusatu gye tujja okusinkanamu tusinkanayo mukokusatu mbagala nnyo mwe bali kulaba bina Uganda era mwe bali kuwagira Uganda tusinkaneyo ate nate mukakutundu akokusatu mweraba omutima gumpenja mwalali gumpenja omutima gumpenja basabo ne bannyabo okamba njulire aba Tumo Job Agency oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda weekwate bannaffe aba Tumo Job Agencies era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala banking agents bakashiya secretaries badriver abasomesa bamakanika b'emmotoka ennene mobile money attendants office attendants abakola mu hardware abakola mu betting school matrons abakola mu farm private guards cleaners neighbor housemaids nga kosa n'emirimu emirala mingi era nga mu byonna beetaaga abo abaasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 45 oba 0778 55 72 osobola otusanga ku ofiisi zaffe erina Teete ku luguudo oludde Makayi todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Tumo Job Agency.